owange nga tuvuddewo kawo olutalo fendowooza twatandise kuba nti tululekera abantu bajajinge Lwa Sheebah ne Spice Dana oze kiki ekitta abakyala bano ekibatta bonna obudde bubatwala azawe abalya Swangiza Avenue ziri organized zijja kati balaba ground bagisweepinga yes kakati bo balina okukola azawe atayingira ate mu lutalo lw'abantu anti azawe yajja dankulaga nti no ku ground babalinga water ice ne batandisa balya okitegeera ensi azawe emukkiriza ate ng'alina lebo yaki y'amaanyi kati Sindi n'afuna olubuto eri ku top n'aba ng'agenza emyaka ena kati nekireeta Spice otuula ku top manya Sheebah kati Sheebah watula ku top confrontation ye ne Spice eba eri automatic okitegeera basobole utilizinga time eno bagibenefitingemu kubanga bageneratinga beef ya Spice ya Sheebah ne Sindi negaana nga Sheebah atya ng'atya Sindi n'agulumiza nnyo ssente ezitamujjaamu n'alemeseza ku ki ku ssente yalemeseza ku ki ku ssente nga olaba Bobi Wine we yali agenda oyimba mutubonga naawe Bobi Wine yali agenda yimba mutubonga naawe n'atuuka nga n'agenda okutegeera nga Bobi Wine Bebe Kulu be baliidinze ki project n'agulumiza ki essente nga olitewenza zimuwa tekyamuyamba obutayimba mutubonga naawe naye yalimu kino take it from essente kasa yagulumira essente nga n'aba anga wonoogamba nti Bebe Kulu mu project mwalina agenda ozuula nga Bobi Wine yagiri emabega n'avaamu bwekito bwe kyakola ki so naye abasinga bagamba nti oba omukulu gundi ayagala kutekinga over ayagala kuba nga Jeff Kiwa anti competition ziri bbiri yamuteking over kubanga Jeff Kiwa takyalina brand nnene nga Spice yenkana Spice Grenade atatoba akyalimu upcoming atali upcoming alimu average kati ensi emulabye ate kati ali promising akati Jeff ono naye alina bato ye bamwogereko nga manager omuki omupya alese stage ennene naye era alaba ogunya ku Jeff guli wala saalwanyisa gunya Jeff ogukyalemeddewo ate ng'alaba akoze ebigusinga kati omwaka guno naye lwaki era stiiru banjogerera buki kati olutalo naluyingirizaamu ki Spice naye kino kiteekawo omuyimbi nga Spice Diana kimwalevetinze kubanga Spice abawala babadde akyakompitinga nabo baki bangi Kalo Nantongo ni bonna abakyali mu ye okitegeera yabasinga guduki management naye nga mu race musical bakyali mu race ki yemu kati yali elevated nti asazeewo n'akuba entiisa najja bino byankoona akola nkoonye kabulawa ne beesega kati lingi ne bagikola kati waba nakuba naye ng'olwedde omaze olaga yeggwaddako yaleese akayimba akapya abaana ne basala omugambo ku intaneti ndi yakopye wali wakyozeni Beki era negundi olaba ngonze naye era wakyozeni Beki yes bonna era obuyimba bwa message obwabawala butambulira mu gundi yeki yemu abawala ba bandi kizibu bubasinga kyova nti kati right now Kalo Nantongo we yasala nadde Kalo Nantongo bamwegendereze nkiddamu ayina oluyimba olupya n'oluli olwaggwa ne luno lwalina olwankwata wano kati Kalo Nantongo mwegendere kuba abaana bava mu bandi baba bayimbi ate bamanye ekyokukola bano abalala ba karaoke aba yagumira stage nga takyagiswalirako byonna ng'alina okubyekolawo kati bano Kalo Nantongo bava mu bandi ba Grace Kani begendereze bamwanje senga ajjamu ono ki naba bamaze kuba ye muyimbi waliwo ekiwala kye batera okulaga waliwo kaprogramu kengoberera omuwala ayimba kadongo kamu live nga bagayi bamukubiramu awo keyboard ng'ayimba ennyimba za Ssebatabo kati abo bayimba enviiri bw'ati si Aida Mugo ndowooza yo yayimba ekinene ekiyimba kadongo Mugo kati oyo ayimba naye Katonda yakola ebintu stage zitiika babeerawo nga bayimba naye nga baagala baba backup ki kati bano ba Sheebah baba bayite ba fierce girls okitegeera nti ayinza n'okukwata so nga waliwo agitambuza naye nga y'omulaba wano naye nga kati mu nsi okweronda mu kuba wandyebuuzizza abayimba obulungi mu bandi lwaki tebayimba nnyimba zaabwe
baddamu z'abaluza bandrosi mu kamyo naye ng'owulira ayimba buki. Twalaba ku show ya Sheebah wali yali ku Serena backup artist kumpi show ya Jeti era yayimba kuba ono muzinyi nga we garment zino face kati nange ichuli oyinza okundaba naye waliwo ttiimu ebeera endyewa emabega chuli genda ichuli tomutya wa bulijjo yes wa bulijjo ne bakuteekamu ogundi kati bano Sheebah ba spice ba fierce bali baba batya ndowooza tebekkiririza mu kikola kimala naye nga akyali average just management ye y'amaanyi kati kimwerevetize mu industry gokubanga tetwogera ku basajja tetwogera ku palaso tetwogera ku saha tetwogera okitegera tuli ku spice nani na Sheebah ensi ekyusa era abalenzi balina okwetereeza naye wano nange DJ bazze naye wano nange wendeetera ekibuuzo kyange ne ngamba otugambye nti Big Eye ne Kenzo Kabadi wano basiba Rita the dancer oyo omuwala ne tubabuukira show ya Spice Danat baali bagivuddeko ate bakyabyogerako ne Sheebah ng'ali eri oba nako kandi Kabadi so bagyogerako akatono ne banyiiga ne bakwata Rita era nga bajja gyogerako naye ayongera mu kino ye Sheebah kuba gambe ali ku top ye kasindi yagenze dikira badde alwanagana n'oli kati kwe kunoonya engeri gyayingira mu Luki mu Lutalo natandika okweposting Salita the dancehall natandika omuyitako comedy store natandika okwefuula feminist mbwe few calls nga bamutadde agenda owanika post netubagamba fa batatya bayirane tuli team Spice naye abantu ab'enjawulo bayingiddemu ne Sindi n'abyabiyingiramu Sindi naye ali ku side yaffe n'apostinga n'okupostinga ku nsonga nti industry ejjudde obulyake n'obutaagaliza n'obulogo baagala ejjule ki mwagala industry ejjule ki obulyake bwe twagalamu ejjogo lye twagalamu olwebe egenda ekula ate bwe tunaaba ffenna nga ebyona biteredde tuba tukula ebyo muyewombeekere munne gyebale mulimu obbaamu ab'ekibuli naye alina ofuna olutalo olumutambuza kubanga ye obudde bumuweddeko myaka 8 kikyo tewaliyo kirala naye jjajja Ichuli okusinziira ku nnyimba buli omu zaatadde ozaani azanyisiza kaadi ze bulungi Sheebah ne Spice Danat Sheebah yasinze ozanyisa kaadi obulungi olw'ensonga nti ffe aba Spice Gadget twagenza mu kintu mu kupapa twanyigamu ffe twani followinga awo n'atuteebeemu otyo yeffe abakola ki yeffe abakwata dancehall artist awo n'atwongera 2 yeffe twata audio nga tuyomba ne Shakira nakuba yakusatu ate nga twekuba owuniki golo kati manager agenda oleta substitute Ichuli nga tuli 3 0 naye we tutuukidde wano ng'atisi tuteebye yes tukomyewo guli 2-3 Sheebah tavangayo n'ayogera kigambo kyonna ati awo abadde nga kyatusingidde ayogera ffe tumulaba nti ayogeza bifaananyi ne Spice Gadget empandiika tugiraba nti yakamala omuntu yakoma mu P7 times awandiika waati ani yakoma mu P7 Sheebah anti wokoma mu S2 oba okomye mu P7 kati gwe tokimanyi bokoma mu senior 3 oba okomye mu P7 okujjako ng'okalinye wali senior kati bwokoma mu S5 oba okomye mu S4 okitegedde kati tonyiga gagaye nti wa P7 kubanga si wa S4 kitegeeza wa P7 naye nga kwegamba Sheebah ne Spice Danat ng'oba comparinze booti golowooza kagwera mwani azinga wekugambe kati Spice Sheebah emyaka 8 gimala kati ya Spice kyasinza abalala braveness kyenkugambye kiri yali brave kati ataddewo ki embeera nga woojolaba story za gravity ku kamiliyoni elevation abantu bakulabira mu ngeri gye weeripa kasita okibuukira noweeripa yakyobola ku gundi ogwasooka senga gravity teyakaaba yali amaze naye ekyamukola bikaaba yali amaze naye bapromota bamujjako ebivuluga bina naaka yali alina okugumira ebyo ebivulu ebyo bina naye gravity yali amaze ng'ensi emuwulidde ng'ensi emukkiririzaamu ng'etali sobbi because bannayuganda balwawo to move on kyatutwalira ebbanga okuva ku bakongo okujja ku bakamiliyoni
kati kitutwalidde ebbanga okuva ku bakamiliyoni abayimbi abafiiridde wansi wa bebekulu kamiliyoni ne Bobby tobamanyi bateekawo ekisenge bo Sizamaani Rabadaba Maikolosi awo n'ababenoni abana bakumayiko bakyayimba neŋŋamba abafudde babenoni bavimpino nga generation ekonyeza kubanga bali bakwata siringi kati ne Sheebah baagala kukwata siringi basibewo bw'ata basipayisi Sheebah okusobola okukola ku ssente balema ze bakola kubanga balema babasinga okuba bukuti wadde bali mu silent naye Sheebah gundi Sindi yabalabudde ewuwe tebasala Sindi yabalabudde ewuwe tebasala ate bayinza sala tebakyalina kye bamwagaza ali mu byakuzaala omuntu alina embuto basala ki alina music Sindi asigale mu bumiitingi bwa wuma wanjisebo bumiitingi bwa wuma mwaba asigala naye nga tayina luyimba lwonna Sindi enyimba zakoze omanye kizibu spice Sheebah kyasinza okufuna nti ne mu byokkunama ate abantu bagenze nnyo ewa Lwaki wali bavuddewo kati twazze wano Lwaki akoze nnyo buli w'omulaba takyalina birala ababuuka bubuusi kuba kino Lwaki gye kyeyongera training ate kimusinga omubiri ate mu Afirika tulya kikere kakati ate nga nemukuyimba kyakabi kati abawagizi abasinga bamuvinze nnyo ewa Lwaki ekivulu kya Lwaki kyamutiisa nadduka mu Serena awafunda